yamunyenye yakaya kuzukuse yaka Yesu likubona mazima n'obulamu mbalamusizaako mwenna abakumira ku TV ne yamunyenye yaka mfunye omukisa era nze nkyebaliza mukama kubanze yakola ebyange nange nensinkanako Mami Junior Babyface tasinkaniko omukyalo ono naye neewunyiza mukama bwakikoze nzaani mami ne yanziza omukisa gompadde so kati mulese ng'ensonga lwaki nnoonyeza mami ne mufuna nsonga za ffeffe ba Kaddaama ngabo naliko eyo ebyamwe mbimanyi nnyo nti bwoba oyogera ng'olaga nti woolyo kabuluziddwa nsobola okitegeera kuba mami ayagala okuyamba naye tamanya ate mmwe kye muyitamu kyekyamunoonyerezezza nze munnyonnyole bye muyitamu dani okuvaayo nga bwe yazze nga tubaye tukisabira tufune omuntu asobola okuyingira buli wamu nga mami bwe kisoboka ne muvume abamuvumye nze nabeetondedde ewuwe era n'agamba abasonyiye naye tuzze ku lwabali abeetaaga obuyambi abali mu biyumba nga n'oluusi tebalina ssimu mami mbadde nsaba wano wennyini ombuulire obuyambi bwe eri ba Kaddaama bugenda kutandika buteera bugenda kukomawa. Okay, banange. Nenga sinatukayo mami mwe bali kulayira. Kulayira twalayide mukama kanda tukwatiddeko. Ntulaira era kati ebimu ku bintu ebigenda okubanga bikolebwa ku bino byenjagala okubagamba. Nze nalina omwana Kaddaama bali abana basatu natula nabo nga bannyonnyola bakaba n'amaziga. Nga bannyonnyola bakaba n'amaziga. Mukunyonnyola nga bakaba n'amaziga awo nali touched. Sakera ku machane nganti njagala kikola. Wabula abana babantukirira engeje bachoganga bangamba totubuulira Museveni wo yensonga lwaki na champa obudde okuwuliriza kiki kye bagamba abaana abo basinga okuvuma ku social media basinga okuvuma omukulembeze w'eggwanga kati kiba kinkwatako nga nze kathe ensonga evaawa gye ngenda okugamba omukulembeze nti nno bannange waliwo ensonga esikattira abaana bano tusaana okubayamba tutya kampani ezimu zitwala abaana ne zibasuulaawo ne bataddamu kufollowinga omwana ono gw'otutte ddala kituufu ayisibwa atya omulimu ayinza okuba nga gyali naye ng'anyigirizibwa nga kikakatako gwe yamutwala mu kiyumba owo okuba nti nno gw'osobola okukambuwalira bali abamutwala okuba nti oyogera nabo kibakakatako kakati njagala okubabuulira nti this time round ngenda kubeera nga nkola kuba mwanta bwaleeta ekizibu kye njagala kuyambibwako abantu nga mmwe abamanyi ebizibu ebyo saagala kubanza ebintu ebisinga sibimanyi naye nabadde touched lw'abaana abaana bakoze eki abaŋŋambye ng'ebimu mbadde sibitwala ate n'ebimu omukulembeze w'eggwanga batabikola ki abatabimanyi so kati njagala gubeewo omukisa ogwa Catherine Kusasira nti omwana bw'ajjenda ekintu kyo tukitutte ya kampani eyamutwala kigaanyi tukoze tutya awenyingiriramu okuba nti nno omwana oyo ayambiddwa atya abaana basinga bafiira mu biyumba kati n'abaana abo bennyini ba Kaddaama tebasobola kusondagama tusonde ssente omulambo guno gusobole okudda ng'ate kampani ekakatibwako kale yafiiriddeyo era tannabakula. Thank you. Kati ebintu nga bye tuyisoka ntunyiza kampani omwana ono tukoze tutya okubanga asobola okudda government eyingiramu etya era this time siri against the companies abatwala abantu tusaga bankotinge bubi. I'm not against your companies wabula njja kubanga tuyamba abaana bano n'obwenkanya omwana tasobola kutuusa ddoboozi lye biki ebivumaganya government biki lwaki omukulembeze wange bamunyigiriza bamuvumaganya ogenda okulaba ng'oluusi ensonga ezisaana okuyambibwako ng'abantu zeezo zimu ku zo. Kati mami katono nnyawo nze ngenda kubuyirako bitono abantu bano bye bayitamu era bye beetaagira ddala okusooka obbakwatirako ekisookera ddala mu byonna babalekere passport bakole nazo ekyo kikulu nnyo ku bulamu bw'omuntu nti oba kujjako passport oba ofuuse muwambe mami sooka otunulemu eyo ensonga butabwe tusobola okuyamba ku ekyo passport bazirekere abaana bakole nazo nti bw'afuna obuzibu kale lwakiri ssente zamutwala azireke emabega ataase obulamu ng'akatabo kakayina afune w'abeera oba ku Ministry of Labour oba ku Embassy naye ng'alina passport nze akunyumiza naliyo era nange passport nenjireka nga mponya okusaddaakibwa nadduka buddusi kati nasanga obuzibu bunene nnyo okufuna mami passport okukoma wewaka kuba toyina osobola kuyita nga togikola ki kati tusooke tukole ku eyo ensonga ekiyakulala mami President Museveni gwe nga bw'oli personal advisor we
asoka atuyambeko abaana bano abali eyo bayivu naye okusoma kuweddemu value lwa nsonga bamala osoma ate agenda kukola bwa busimeidi ate nga yasoma abaweera mami abamu basingo mazaazi beesiba n'enkatu abalala bookya gonja baziyita nkutu ne bookya kasooli ne booza engoye ne bajja n'amabwa mu ngalo ng'ayagala weera omwana asome kate bw'amala okusoma n'agenda mu bwa Kaddaama si kyaba yamuweererera abamu bannanseezi abalala bateachers balina professionals abo n'amayiriza ng'ali mu nnyumba ya muwalabu atiikinga baana ku ssente nga tezeeyongeddeeko nga zisigadde zezimba bamubba kati kye twetaaga nze nganze ku lwange ekyandeeta eyo oba mukama okunsindika ebuwalabu komawo okunyumya bye nayitamu n'abalala bakola ki tusooka tuteekawo oluwenda mami nga ggwe bw'ovuddeyo tuyamba nakulabeko wa Calvin Kayanja abaana bali mu buzibu obwetaavu obungi basooke bakomewo ewaka then bano abatanaba kusanga buzibu nnyo bw'amaanyi nga basobola okugumiikiriza tubateekereteekera empola wanteekawo zisemaduuka ezinene abiduuka bisupamaketi amatendekero oba babiyita bifactories abaana bakolera ewaka nga bafuna katono naye nga bali mu mirembe dani okuwaayira ekinene ate ne bakisuulamu ki ne bakitundamu obulamu mami ze ensonga ezo zimu ku zo yensonga lwaki ndi muwabuzi wa president kinkakatako kuba nti ebintu ebyo mbimugamba nabitegeera nga ye naye bwe yaddalayira ezimu ku nsonga agenda zeyayogeddeko agenda kustikinga nnyo ku bavubuka this time round okuba nti no basobola okubanga bafuna emirimu gye bakola okuteekawo engeri gye tufunamu emirimu ng'abavubuka kugamba agenda kubalowoozaako nnyo this time kuddukiranga mawanga gebweru kubanga basobola okubanga banoonya emirimu naye ate omuntu ogenda ku mawanga gebweru oluusi omuntu ayinza okulaba nti wano kiganyemu kantambulemuko bwe nti naye teguba musango omuntu okuba nti otambulemu ogenda ofuna ekyenjawulo bakole n'obutabo ekyo kikulu nnyo yensonga nkulu nnyo era yensonga nayo ngenda gimuga nze buli kimu kubanga nazze kuyamba bantu ekintu kyengenda okukola tebakintumye tebakyenkase wabula nakifunye ngenda kikola n'okwagala ngenda kikola n'okwagala ku mutima gwange nga tewali ankase tewali ki olw'embeera abaana kubanga nange ndi muzadde nkya bugenda nyina mwana wange naye ali Bulaaya bwe bunakyanga ye bwatu bwali kinaaba kitya okitegeera so nandigambye nti nsaba tukwatize wamu okuba nti tusobola okuyamba ali mu bwetaavu kubanga atayagala bwetaavu it's okay naye ali mu bwetaavu bangi ate abana bagenda gezaako abamu bagendanga n'amataka bagatunze wano n'agamba okudde waka nkoze ntya okitegeera naye nabeera mu kunyigirizibwa twagala okuba nti tusolvinga ebizibu ebyo era nsaba Katonda kulwa Katonda n'ensi yange mayi tugenda kuyambibwa era tugenda kukwatibwako kubanga atezo omukulembeze ebintu ebimu ebyannondesanga kusanze sitya era sigenda kukangibwa nti waliwo omuntu agenda okuuka kuba manyi ntambula ne Katonda era wali Katonda tewali kirema kubanga yatukuuma batandise okuntiisatiisa naye njagala kubagamba kino tekigenda kuuma Kusasira kigenda tuuka n'omukulembeze w'eggwanga okubeera nti nno amanya ensonga ezo ebimu abadde tabimanyi waliwo ebintu eveninga Museveni nga tabimanyi naye kakati bw'abanga tabitegedde nga ze mbitegedde kinkakatako okubimugamba n'abimanya kulwa Katonda n'ensi yange manyi tugenda kukwatibwa wamu nga wooli Calvin Kayanja n'abalala batuyinza okuyambibwako ekintu tukitambuze bulungi kulwa Katonda n'ensi yange mami Kasani nkoyanziza nnyo nkoyanziza ddala era mwenna abakirabyemu omukisa tugukozese mugenda gira mukozese namba yange ya WhatsApp kubanga nze mwenna mugimanye ebeerako ku screen yange nsonga ya Kaddaama yenna mbale nabastopinga olwa Aisha kye yankola ne kati omukisa nzizeemu n'engugula olw'ensonga nange nfunye support nange nno sitiisibwa wadde ndi kakyala katini naye Katonda ali munze munene era w'amaanyi sijja kutya muntu wemu wadde okutiitirira omuntu yenna ngenda kukwasiza wamu ensonga za Kaddaama ne mami Kasarini na bonna abaana ba Mukama baleese tuyambako tulabe nti abantu abo bafuna obwenkanya mirimo gye bafuna because bawo omusolo nabo mu ggwanga so mukozese namba yange buli muntu yenna bambi mweka abeetaaga okuyambibwa abalwadde ng'owulira oyagala kuddaka
nga yensonga ekwagaza okukomayo wako oba olina passport oba toyina jangu mu inbox yange oŋŋambe nze obubaka nga mbumpa ngenda bambuweereza mami ambuire wawe tugenda okutandikira atulabe n'owotandikiro bayamba mbeyanziza nnyo munyenye yaka yakoze okuseeya yake yesu yekubona amazima n'obulamu mami olinayo akatalekeka mbagamba nandibagambye nti bannange mwekwase Katonda wanga with God all things are possible mmanyi Katonda yantaddemu ekyo era agenda kunsobozesa okuba nga tubala bawanguzi mu buli mbeera nja kutegekangayo tujja tegeka mami omanyi muyimbi ekivulu ky'abakaddaama buli mwaka buli eyali agenzeeko n'akomawo oba n'awangula abantu bamwetaaga engule naddala bamazeeko emyaka 2 tegimalikako mami mu kimba ky'abawalabu biba bizibu nnyo nga bw'okiwulira families nnene emirimu giba mingi kale kwegamba okola n'ojusa n'ekyakutwala nga tuyita bakaddaama bwekka ne kale n'abazadde baabwe okusanyukirako awamu okwebaza olw'omutonzi mwe bayasobozesa okugenda ne mukomawo ng'ate muli balamu mwebale nnyo mukama abawe nnyo omukisa